Amayumba g'abantu agawerako gamaze okujjamu enjatika mu disitulikiti eno e Namisindwa. Embeera entaddewo okutya okw'enjawulo. Enjatika zino ez'amaanyi teziri mayumba mwokka wabula ne mu nnimiro, ekyongedde okwewanisa abantu emitima. Bangi kati beegendereza ng'ow'amayuga ayita ku lutindo kubanga amakubo nago gatandise okuwomogoka, ekyongedde okubakaluubiriza obulamu. Eggombolola esinze okukosebwa ye y'Obuputo ne Namisindwa Town Council. Embeera eno yonna evudde ku nkuba efuddemu ensangi zino ng'enjatika zino zaasizza n'ebijja so nga n'amayumba mangi gagudde. Buli wamu w'otunula kulaako obeera ogiraba, enjazi zino obeera oziraba mu ttaka buli wamu, era naawe atambula oyinza okulowooza nti w'onaatuukira oyinza obutatuuka gy'olaga kubanga ku luguudo, mu misiri gy'amatooke, wonna buli wamu bizibu byereere. Ennyumba zonna ziri ku ttaka, kati abantu tetulina ekifaayo tugenda kusula. Abantu abamu batandise okukwatamu ebyanguwa okusegulira ekibambulira ekiyinza okubatuukako singa beesigiriza. Abatuuze bakulumidde abakulembeze baabwe naddala ababaka ba Paalamenti obutavaayo kubayamba mu mbeera eno gye balimu. Bali awo bali ku byabwe, singa baboda abo bawulidde bati abafu baliiwo bayanguwako mangu. Bagamba nti balina batuufu wakudda okujja kuddukira mu bitundu birinaanyeewo, naye nga naye batya nti ekiri eno kiyinza okubasangayo. Abatuuze bagaana ofiisi ya Ssaabaminisita eveeyo n'obuyambi kubanga mu kiseera kino basobeddwa.